ng'amateeka g'ebyobusuubuzi bwe gakirambika nti abantu gye bakoma okuyaayaanira ebintu n'ebbeeyi yabyo gy'ekoma okweyongera era bwe guli ne ku bagoba b'ebidduka. Ng'ennaku enkulu ziwedde kati abasaabaze abava mu byalo okudda mu kibuga bayitiridde obungi ng'ate bo abava mu kibuga okudda mu byalo baamuswaba ddala. Kino kye kiviiriddeko n'abagoba b'ebidduka okusingira ddala abavuga bbaasi okwongeza ebisale by'abava mu byalo yadde nga byo ebisale by'okuva mu kibuga okudda mu byalo biri wansi ddala. Okusinziira ku bagoba ba bbaasi za Link bwe baba batikka okuva mu kibuga okudda mu byalo kibatwalira essaawa emu n'ekitundu okufuna abantu 4 ku abo abantu 67 be balina okutikka ekibaleetera okuvuga bbaasi zino nga tezijjudde basobole okusanga abo abali mu byalo abatalina ntambula. Ebiseera ebimu kitwaliriza okusindika bbaasi omutali bantu ezigenda nga nkalu kudda eri oba ezirimu ebitundutundu by'abantu ogenda eri ne zikomawo n'abantu kuba abantu bangi sayidi eri naye nteri bantu. Ebisale okuva mu byalo okudda mu kibuga biri waggulu ddala bw'ogeraageranya ku ebyo ebiva mu kibuga okudda mu byalo era nga kati okuva e Kasese okudda e Kampala omusaabaze asasula emitwalo 4 n'ekitundu ng'ate okuva mu kibuga okudda e Kasese omusaabaze asasula emitwalo 3 n'ekitundu ng'enjawulo eriwo ya mutwalo mulamba. Ensonga lwaki tebiseera ebimu twongezaamu kubanga tuba tulina okuggyayo abantu abo kuba twetema nti tulina okutambuza abantu abo b'okubasaabaza. Kakati singa omuntu ajja n'abeera eyo naddala nga zino kampani ziba ne bus terminal zaazo tunajja n'ayimirira tosobodde mutambuza wandiba oli awo omuntu ogunaddako tajja kusobola kukola kikudda kati olina okwewaayo n'ofiirwa n'odda sayidi eri n'oleeta abantu naye era obongezaamu katini siga nti ojja bongezaamu ez'amafuta zonna era ogenda okwekanga nti bbaasi ekoze ssente zeeri naye ntekoze eki olw'abasaabaze okubeera ab'omuswaba mu kibuga okudda mu byalo abagoba ba bbaasi bano bapangisizza abakozi ab'amangu okutalaga enguudo z'ekibuga nga banoonya abasaabaze. Tuli mu kisenyi wano kumpi okuva ne wetwali era abaana baffe kwe bali ku makubo okwo bambadde amataawo era ofunywa boda ino somugamba nti twale ku Link bus terminal weri tuwano kumpi buweereza bulungi security weri era tukyeyongera okubaweereza obulungi. Basirika Sarah, KTV Amalindirire.